Alo Mulangira, nze nno njagala kugamba nti abantu mbawadde information okumala ennaku kati omwezi mulamba nga mbawa update buli lunaku oba buli oluvannyuma lwa lunaku lumu ebikwata Kabaka. Kabaka yawambibwa n'atwalibwa n'asibibwa. Kabaka ali mu kkomera mu ddungu e Namibia. Kabaka alina olutalo wakati wa Buganda Land Board gye mulaba ebamenya. Bino baabiteekateeka Kabaka abeera eri mu ddungu wano babamenye basengule abantu babajjeko buli ttaka lyonna balitwale era Kabaka baamutwalayo basobole okutwala olubiri baali tebasobola dutwala nga waali. Kaakati batandise okugamba abantu nti Kabaka tagenda kudda. Bagenda bagamba abalangira abamu nti mwenyweze Kabaka tagenda kudda, tugenda kusaako Kabaka mulala. Lwaki? Lwa ttaka lwammwe be bamenye, mmwe be bamenya kati. Bakyamenya era ebyalo byonna baabiralika era ettaka lyonna lye bamenyako abantu ttaka lya Bwakabaka, abantu babawa kyapa mu ngalo. Omusajja Ssekimuzaata yabagamba nti kino kyapa mu ngalo kya babbi. Njogeredde emyaka ena nga mbagamba Mayiga mubbi. Ne baali nabo babbi. Wasajja ya assistant mubbi. Ate be batemu be bagenda batta abantu baffe. Owulira? Muleke gamba nti ate nedda abantu babulire kituufu. Kabaka tabasengulanga ku ttaka. Kabaka yabadde abalwanirira basigale ku ttaka lyabwe. Kabaka baamugjeewo bo kati ne basalawo okubasenda. Teri muntu ali mmenga agenda kugamba nti ali innocent. Buganda Land Board ziri bbiri. Ey'Amayega ne Kiwalabye Male ekyaliwo. Kiwalabye Male tavanga mu Buganda Kingdom na kuva mu Buganda Land Board. Balimbalimba Kabaka. Ekikwasa Kabaka kugenda nga alambula ebifo bye batunze bye bagenda okusenda. Kabaka ne bagamba nti byonna bajja bisenda nga tannadda n'olubiri emmengo balutwale. Kakati akakatambikawo abantu. Nze siti andagire tajuba ge mannya gange. Kabaka baamuwamba Kabaka kati basazeewo baagala muttirayo. Batandise okuteekateeka abantu Kabaka tagenda kudda. Bino ebintu babadde nga bagize babagamba ab'emitimbagano babagamba mutegezeeko okuwuliriza kubanga leediyo ne TV za Uganda tezigenda bbawa bituufu. Ekirala nze ntegeeza Obuganda bwonna. Akabonero ka Buganda, akabonero k'abalangira ba Buganda ke kamu n'akoofiisi ya Ssaabasajja Kabaka era ke kabonero k'Obwakabaka bwa Buganda. Abalangira n'abambejja tebalinaayo kabonero kalala kaliko musota. Ako kaleeteddwa Mayiga ku mulembe gwa Mayiga ne Musanje Engobe. Ako si kabonero k'Abaganda. Tewali kabonero kabeerako musota nga guyimusitudde omutwe mu bubonero bwawandiikibwa obukakasa olulangiro olwa Buganda kubanga Obwakabaka bwa Buganda buli constitutional buwandiike buteeketeeke bwateekebwako omukono Ssekabaka Daudi Chwa nga yakaweza emyaka gye 18 egy'obukulu. Mwebale nnyo okumpuliriza nze Mumbejja Ndagire Tajuba tuli wamu nammwe bye mwetaaga mutubuulire. Mwebale nnyo mwebalire ddala.